Lino essanyu eribaddewo wakati wa Martin Ochieng ne mutabani we Jordan Omuse bwe bazzeemu okulabaganako nate oluvannyuma lw'okumala omwaka mulamba nga bamunoonya. Ochieng, omutuuze wa Nabukalu zone e Bwayise mu Kawempe, agamba nti omwana we era abeera mu kyalo Ettololo ne nnyina ng'ewuwe baali baakajja okumulabako. Omwana yali yakava mu kyalo ne mama we nga bazze kundabako nze mbeera eno. Mu kiseera ekyo akalulu k'okujjuza ekifo ky'omubaka wa Kawempe North kwali ku Kyabujja, era omwana ono bwe yafulumako ebweru kwe kulaba abasirikale abaali bakutte emmundu abaamutiisa era okwewonya ekibabu yadduka kiwalazima. Bwe yalengera abasirikale n'emmundu omwana n'atya n'adduka. Omwana bwe yadduka bw'atyo teyakomawo. Ebyembi tebasooka kumanya nti omwana yali abuze, ng'okukizuula bamala kumuyitaayita nga talabikako, mulirwana kwe kubategeeza nga bwe yali amulabye ng'adduka. Yalaba ng'omwana adduka naye yali alowooza adduka bibye. Kati bwanyuma nga bali nga bamunoonya n'alyoka abagamba omwana mulabe ng'adduka ng'agenda sayidi z'emanju. Kati abadde amanyi oba azaanya oba alikola ki ng'adduka bibye. Batandikirawo okunoonya naye nga talabikako, ne badduka ne ku poliisi okwekubira enduulu. Nange kwe kudduka ku chairman mangu nfuna akazindaalo, tandika okutambula n'akazindaalo mu kitundu awo ne ntambula eyo yonna kazoowa eyo. Era mwana n'agaana okulabika. Poliisi nalipootingayo neninda nga siraba kigenda maaso. Ono agamba nti tewali watatuuse ng'anoonya omwana we, kyokka byonna nga buteerere. Ngezaako ne basawo abo, ngezaako banabbi asooka ddala bwe bandagirira n'angamba omwana gy'ali. Ningezaako kulinda naye siraba kigenda mu maaso. Waliwo yangamba n'okungamba nti genda ekifo bwe kiti genda kulaba omwana azanyira awo wali kasasiro awo bazanyira mu kasasiro nintuukawo nga omwana simulaba. Ningandako ku musawo. Omusawo gwe nasembyayo okugenda wuwe. Kati banga lya myezi ndowooza ng'ebiri byanga mbuwe oyo musawo. Kati nangamba ogezeeko ku poliisi y'e Naguru. Ochieng akola gwa kusabaza bantu ku ggaali. Agamba nti mu kiseera kino mukazi we yagaana okudda mu kyalo gye yali avudde ng'ayagala omwana we asooke kulabika newankubadde yali talina kyabaliisa. N'abaana basatu. Kati ye agamba bw'anaddayo ate n'abaana babiri omukyalo bagenda mutawaanya okumubuuza omwana bw'agenda n'abaana basatu ate omwana omulala ebyo nga yekola ki byemulemesa okuddayo mu kyalo. Nvuga akagaali sina mirimu mituwe. Nvuga akagaali. Sina mulimo gwenkola guno tigusobola kumpeesawo famire Kampala. Kati bwe twali tukola emboozi za Ssanyu Babies Home kwe kulaga omwana ono ng'anoonya bazadde be, era bano kwe kulaba ekifaananyi kye ku TV. Twali basanyufu nnyo. Ffenna waka bali nga buli muntu asanyuka asanyuse. Bano balaza ssanyu olw'okuddamu okulaba ku mwana waabwe gwe bagamba nti bali tebakyalina ssuubi liddamu kumulabako era basimye Spark TV. Essanyu ly'amaanyi nnyo. Omwana wange alabise ate nga yeye mwennyini ate ku Baby Home babadde bamukumira alabiseeko kusinga nze mwennyini kitaawe ngeri gye mbadde mulabirira kuba kati ate anyirira nnyo okusingako nze ate nze mwennyini ngeri gye mbadde mulabirira. Nebaza Spark TV. Matia Kakooza okuva mu Ssanyu Babies Home atubulidde nti omwana ono yabakwasibwa poliisi y'e Nabweru ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna mu 2025 bwe yazuulwa omubazi era ali ku gigye n'amulaba ng'atudde okuliraana ebbajjiro lye okumala essaawa ezisukka mu 5 naye kwe kumutwala ku poliisi. N'amubuuzaako naye nga tayogera tamanyi lulimi lwayogera. Ono agamba nti nga poliisi ebayise okumunona omwana yali ajjudde ebinuubule ng'alinga gwe baali bakajja ku miggo ate ng'alina n'okutya okutagambika. Gali reserved nnyo ng'atidde alinga omukuba yalinako n'ebinuubule obutonotono nga n'endowooza oba yakubiddwa waka n'adduka ewaka. Ng'atuuse mu maka gano mbw'omuse teyavaamu kigambo wadde ekimu okumala ebbanga lya wiiki 2 okutuusa lwe yeesumulula n'ayogera nabo. Twekanga nnyo nti Oluganda lwogera bulungi kuba twali tumanyi oba avudde engulu eyo buli amulese n'amusuula mu kifo ekyo natandika okwogera Oluganda n'atandika okukwata ebintu mpolampola ku ssomero. Baddayo Nabweru okubuuliriza ebimukwatako kyokka nga tewali amumanyi. Oluvannyuma ng'atandise okwogera omwana ono yabategeeza nga bwe baali babeera entinda era eno nayo bagendayo okubuuliriza naye nga mpaawo amumanyi. Ne tugenda amakanisa ag'enjawulo LC ez'enjawulo nga baggwamu amaanyi ne batuuka n'okumufunira abazadde abalala bamuzaale mu mateeka
kyokka ye mwennyini n'agaana ng'akanya kubanja bazadde be ye baamanye. N'agamba zimanyi bazadde bange, tata wange gyali ne mama wange gyali ne baganda bange gye bali. Ono agamba nti newankubadde bazudde bazadde b'omwana ono bakola okunoonyereza okwetaagisa wamu n'okuyita mu mateeka balyoke bamubaddize. Olw'ensonga nti omwana n'engeri gye yajjamu nti waliwo amateeka agagobererwa, tulina amateeka getugoberera nti nga social worker tebazadde bazuuse tulina omanya babeerawa. Era bagamba nti bakyalina abaana abaweera ddala be bakyanoonyeza abantu baabwe basobole okubazzaayo. Omwana ono omulaba yasuulibwawo maama we mukyala mulalu nga yamusuula mu Katanga Wandege. Yes, maama we alina obulwadde ku mutwe. Omwana ono bamutuuma Byalugaba Isaac nga yaggyibwa Nateete ku poliisi yatukubira oluvannyuma lw'omuntu omu yali atambula ku bitaala Nateete okulengera omukyala omulalu ng'atambula n'omwana. Ono omwana ye Philip, bamutuuma Philip Mungufeni. Philip Mungufeni yasuulibwa awo Nakivubo ku Lubaga Road awo. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.